Right, mbalamusizaako banyabo ne basebo mwenna kanspenti muli bulungi. Ya nze Kipayo ne security alert eno saagala esule kubanga bana abasajja ba planning ekiro n'emisana. Njala obaka buno bugende butuukeri president ba foot soldiers n'ekibiina kya National Platform. Nenga njagala bugenderedde wali mukulu akulira crime intelligence mukulu Christopher Damulira. Mukulu Christopher Damulira gwe naba iso naba semwai muina olukwe oluteketekere mutesetese okwata president of Robert Kyagulanyi Ssentamu mutekeke emisango gije mwali mugendo mutekako nga ba Olivia Otola bali mukomera neba machete saako ne sanya mujahideen kati olokuba nti president bamukolede birthday surprise parade kati mwagala kutusa mizanyo jammwe ngere tongere saaza no Christopher Damulira abatudde mu meeting ne bateesa boti abagenda okwata president of Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda kukozesa omukisa guno oguliwo olw'okutya parade bagambe nti abaana balabiddwako mu byambalo emyufu bagenze ku police ez'enjawulo mu bitundu by'Emukono, Kampala, Wakiso ne bamenya police ne babbe mundu oluvannyuma emisango egyo ne bagikonvertinge bagiteeke ku president nti abavubuka ba National Platform People Power benyigidde mu kumenya police ez'enjawulo ne batwala emmundu nga baagala okwenyigira mu bikolwa eby'okujja ku gavumenti. Kino mukulu Damulira okimanyi bulungi nnyo mwatudde ne mukiteesaako kubanga mwagala kukwata president. Ngaye mwali mupulaniza mu kusooka naye nze nga bulijjo mbasookayo mu maaso. Kale Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza mukulu Damulira n'abakulira iso ne Semwai saako ne police meeting bagituze ne bagikkiriziganyako era ebijambiya byennyini bigenda maaso mu Kampala Mukono Wakiso naye batudde balina engeri gye bagenda bikonvert nga babiteeke ku fayiro yo bagambe nti olw'okuba nti olina abavubuka abalabikiddeko ku parade eyo be bali mu nteekateeka etandise okukola omenyi bw'amateeka okwagala okujja ku gavumenti nga muyita mu bikolwa ebyekiyeekera. Kale mukulu Christopher Damulira nze nga bulijjo mbasookayo ne mbaswaza meeting gye mwatuuzizza nga mwagala tandika mmwe kennyini okulumba poliisi zammwe mubbemu emmundu mukiteeke ku ba foot soldiers mutandika obbateekako emisango gy'obutujju n'okubakwata mukwateko president nakyo mukisaze mubagirawo nga nena bwe gisimufungize tukooye obufere bwa gavumenti ya Museveni ate nga mmwe kennyini mwe mutta abantu era wetwogerera kati abaana mutandise obbakwata waliwo comrade we Nansana baamukutte bamuwambe mu drone n'abalala bagenda abawamba kubanga muli mu kutya. Nze mubategeeza Christopher Damulira ofubye nnyo okula nti oteeka wansi National Platform ng'okola ebintu by'ekisiru mwatuuka n'okusindikira mukazi wo gwe weeganzikako omuwala oli ow'ekayonga kati ali mu kkomera gomwasibako emisango era egy'okutta omuntu ng'era wali omusindise ajje abege president amuteeka omusango okuwamba nti yali yagenda kwekobana n'aba SFC okuwamba gavumenti ya Museveni n'enzija information n'engikuba era bwe nagikuba omuwala bamusako misango gyakutemula muntu kati ali mu kkomera gy'avundira ate nga yali girlfriend wo omufunako ono muli mu KCC oluvannyuma n'omwefuulira n'omuteeka mu kkomera kati gye kino ky'olikola ne Christopher Damulira kiki golooza ebikola mukola tebituuka ekiseera ne bikoma mukomye obunanfuusi mugoberera amateeka palidi eba yabatiisizza nnyo ekibagoba kikulu naye nga ndi wano etegeeza president bacomrade we n'ekibiina kya National Platform nti enteekateeka weeri mukulu Christopher Damulira agitaddewo nga baagala kuyita mubakoba ba foot soldiers babakwate kubanga bantegezezaako nti mu ba foot soldiers bulimu abantu baabwe nga bavugana boda nga bayinfoma be bali mu group ya National ya group ya People Power abavuga boda abatubeeramu ne batwala olugambo naye olugambo lwe batutte ndowooza lufu olw'ensonga sisuubira nti ku agenda z'okutwala obuyinza kuliko okukwata emmundu oba okweyambisa ebikolwa eby'obutemu okufuna obuyinza. Kale bambega bwe mwasindisa okubeera mu National Platform ba foot soldiers abawadde information eno za banoonya accountability na bute bagenda ku kola profile za kukwata president yemuswadde. So Christopher Damulira no video njagala esudeko ekutuukeko olyoka otegeere temujja kukwata ano muntu yenna musaaga bane muntambuliza akatambi kano katuuka ku president ne ku buli comrade yenna mutandika okwekebera mu bannammwe mulimu enkwezenge nga ziwayo information enkyamu. Mukama bankumira mweraba tujja kusinkana ku lunaku olwokusatu.